Enkwezenge. Ono kwa Bukedde TV2 buli lwasande sawa nnya ezakawungeezi sagala osuwenga program Enkwezenge. Omuweereza awo nga bulijjo ne Masrains ku Bukedde TV2 kwokka. Bantu bangi bagize babeera bonna okumala ebbanga ddene era ne batuuka okusowagana. Abamu basowaganye bubi, abamu basowaganye mu ngeri emu oba endala. Naye ng'ekireeta ekyo oluusi ebeera ndowooza eyawukana oba entegeeragana okutuuka ku nnemagana. Essaawa ya leero waliwo ebize byogerwa n'ebize bitambula, naye tukuleetedde omu ku ba directors ababadde mu kibiina ekimanyikiddwa nga Eagles Production ekisobye emyaka 15 nga kikolera wamu, era ng'abaami bano babadde balina okumala ebbanga ddene paka lwe batuuse ne bafuna obutakkaanya oba ne bafuna okwagala okukyusaamu mu kukola y'emirimu oba okukyusaamu ngeri gye bakwataganyamu emirimu. Olunaku olwaleero mbaleetedde omwami ono, ngenda musaba mu bigambo bitono nnyo abeeyanjulire. Amannya gange nze Ronald Mayinja, abalabi ba Bukedde TV2 mwebale nnyo okuba nti mutulaba essaawa eno. Ngenda kuzzaayo kemu ekibiina kino kya Eagles Production bwe twayogerako ne mukulu Kavuma yatugamba nti mwakigunjyawo mu 2-2. Ekya Eagles Production? Yes. Twakiteekawo mu 99. 99. Yes. Ndowooza ye okutandika okukola nammwe yatandika kukola kyatandikawo mu 99 twali tuva mu Diamond Production wakati olubwama ne tutandikawo Eagles Production. Mwakitandikawo mu 99. Ekibiina kino bwe kyali kitandika ng'era ebintu byonna ebitandika nze temwasuubira nti kiriba n'amaanyi gekibadde nakyo. Twasuubira saagala kwewanja. Njagala tuddeyo mu kaseera mukulu Mayinja, mwava ku ki okugunjaawo ekibiina kino? Ekibiina kino okusooka bwali bwetaavu bwa kuyimba, bwali bayimbi, naye nga buli omu talina kibiina. Buli omu nga tuli bayimbi, buli omu alina ekibiina kye yali ayimbira. Oluvannyuma mwami Kato Lubwama n'atukuŋŋaanya n'agamba tuyimbire nga ewuwe mu Diamond Production. Ne mu bbanga ttono n'agamba takyalina ngeri gy'asobola kulabirira bantu bangi, n'atuta. Enkwezenge. Tubaala okuva wa mukulu Kato Lubwama ne twetunuulira ng'abalenzi abato. Ekyali ekirungi nti nze nalina oba n'agamba nti nali bulungi kiyinza okulikika obubimatu bw'abantu, naye ate nga kyekituufu nti nalinawo kamunye ne ŋŋamba nti byo mugireete ne bagenda ku kkubo ne bagiyimiriza. Ne mbagamba nga tugenda kukola bizinesi egenda kutandika, tugende tutunde kamunye. Naye kyatwewunyisiza okuba nti ate yagenze maaso n'okubeera ng'agenda atwanika, mbu yatuwa takisi, simanyi atuwa obuduloowa. Takisi gye yatuwola buwozi, yatuwa takisi yalimu $7,000,000. $7,000,000 ng'azituwoze ne twazisasulamu $25,000,000. Mu takisi ye Lutaaya twazisasulamu esente empitirivu. Yalina $7,000,000 ne tuzigulamu obuzindalo 4, bubeesi 2 ne butopu 2. Kakati sisobola kuddawo gamba nti yatuyamba kubanga era yagenda okujjawo yajja mutima musuubuzi si guyamba. Enkwezenge. 2000 batandikawo ekigambo Eagles Production. Batandika okukola ng'olwo gwe toli nabo. Awo nesooka nkolamu pause. Enkwezenge. Kati mu kututa ate nga ekibiina kya Diamond Production twali tetuyisobola erinnya kulitola kuba lyali lya Mzee Kato. N'ekyo twalina okunoonya ekigambo Eagles Production, ekigambo ekitugatta abantu bwe baali balina okutumanyira
tutuula ne tukubaganya ebirowoozo kwe kuleeta ekigambo Eagles Production ne tuba nga tukoleramu umbrella ya Eagles Production. Bwe twayogerako ne mukulu Kavuma era yatukakasa n'atugamba nti mwali ba directors etaano. Ebiseera ebyo nga bava ewa Katolika baali bameka era nga bwe bali olwaleero Misa Kimayinja ne Lutaaya ne Mugenzi Maliso ne Seruga Fred ne Sekamate Grace. Enkwezenge. Kati buli director kyekyali kimulaga nti director. Ekyali kiraga nti director twagenda mu registers of companies gye bawandiikira amakampuni tetuwandiisa kampuni yaffe Eagles Production nga kampuni era buli omu n'afuna shares twandiise emigabo. Enkwezenge. Bw'obeera ogenda ku registeringa kampani tekikwetaagisa oyinza okubeera omuntu omu ennaku zino etteeka lyakyukamu erya Companies Act 2012 kyokola omuntu ayinza okubeera omu n'atandika kampani oba babiri oba basatu oba bana kisinziira naye kati bwemubeera initially bwemubeera mugenda okugulawo mujja n'ebirowoozo ne mugamba tuli bantu oba babiri tulina shares zaffe 10 nga mukola memorandum obutabo obwo nga mweteekamu amannya gammwe nga mwegabira shares. Omumala okwegabira shares nga mubitwala ewa registrar nga babisayininga ng'ekyo nakyo kiggwa. Enkwezenge. Kakati wadde twali ba directors naye nga tusingana mu migabo. Abamu baali batwala 20%, abalala nga batwala 10%. Kyasinziiranga ku ki omuntu okutwala omugabo munene oba obutono? Kyasinziiranga mu kyataddemu. Kyotaddemu twakibaliranga mu ngeri either ennyimba twazibalanga pasente osobola okuba nti ennyimba olina ozikolera publicity oziranga. Kira twakibaliranga mu nsimbi twali tukibalira mu nsimbi naye sente tetwalina. Nekyo twabalira nnyo ku maanyi g'omuntu. Gundi abadde mu kibiina gy'abadde ennyimba zayimba zizitwala bweziti zino zizitwala bweziti ziri zizitwala bweziti okutandika okivaluinga mu terms of money. Tetwasinzira mugabanye emigabo. Bwe twayogerako ne mukulu Kavuma yatugamba nti emigabo mwagigabana nga bwe mwali ebiseera ne mugimalawo. Twagabana emigabo ne tugimalawo. Enkwezenge. Abantu bali neso okugambako abataano be bali bannayinki era nga baakimalawo nga gwe bw'ojja n'okola ekifaananyi kitya tosobola kiyingira nga be ba shareholder ng'era shares zaggwawo. Kati nga n'obwoyimba oba n'okola otya oba n'ofaanana otya olina kusigala ng'oli mukozi. Enkwezenge. Nga bwe kugambye nti twali abantu bataano wali mu kuwandiika twakolamu ensobi tweweera ku 20%. Buli omu ng'atwala ameka 2 bw'ogagabanya mu bantu bataano olaba nga 10 kiba kikoze eki kiweddewo. So emigabo gyali tewakyagabira. Mwali mutaddewo nkola ki? Mwali mutegese nti Eagles Production eno mugenda gibeeramu bataano mukka paka oba mwali mulinamu ekirowoozo nti mulituuka ne mubeeramu n'abantu abalala? Kakati ebyo bayita ndowooza ebizibu ebitalengererwawo. Byogamba olw'ebizibu ebitalengererwawo bye bimu ku bintu ebitakola ki ebitalengererwawo. Nti twatuuka ekiseera nga tetunneegattibwako baana bato. Twatuuka ekiseera bamembers abaaliwo twakolanga 20%, baana bale tujjako ne tuba ng'obawa 3,000 naye nga tebali mu migabo. Kati nga tewali migabo mirala woyingiza baana bana bato abazze. Nekitandika okutunyiga kubanga omwana yajjanga bamemba abapya bwoyogeddeko
n'ayimba n'ava ku ddaala ly'okuba omwana ogenda okulaba nno fuuse muvubuka n'ava ku ddaala ly'okuba omuvubuka ogenda okulaba ng'afuuse musajja mu bantu oba mukyala kati ngajja nagamba naye bannanga akasente giri esatu gye mwampa ssebo nga nkyali awo lwaki temunnyongera ku ssente n'okuba ku munnaaka amuwaayi gwali otwala 20% okkiriza ozzeeyo 5 ntya tokwata ku ssente zange okkiriza ozzeeyo bwezi ntya tokwata ku ssente zange ate abaana puresha ekola ki erinnya yeeyongera nekiba nti kyatuleetera okutandika abaana abamu okutuvaako ne baba nga bagenda ekibiina nekitandika obuzibu omulabe waffe ali eyo yandyagadde okumanya percentage eyo gyoyogerako percentage eno mwagikolanga mutya era mwagifunanga mutya mwakwatanga bukwasi nti ekibiina kiyingiza obukadde 10 kotwaleko 20 yono katwaleko twagala otunyonyolemu omuntu waffe ali yalaba naye asobola okutegeera ensonga akati kyenjagala okunnyonnyola mu kigambo kye bayita emigabo bw'obanga otwala 20 ku 10 mubale ssente tulina emitwalo 5 kati bw'owa 20 ku 10 obala 20 obala nti 20% bwenjijja ku mitwalo 5 mba nfuna kyekyo kyokola ki ekyo kyosigaza ofu kyekiba ekikyo naye olwokuba nti ekibiina kyakolanga bukozi twaddira ennaku zino ennaku ebivulu bye tukola ebivulu tebyenkanankana ne tugamba nti eyatwala 20 tujja kuwa ekifo bwe kiti tujja kuwa olunaku olukulu oba Christmas ne 20 munno tumuwe 31st ennaku eziri mu tuluba eryo nti n'omulala tumukwate tumuwe Easter bwetyo twakyusa emigabo tugiza mu bifo kakati obuzibu bwe bwava eri abaana bano abajja bakula nti n'ebifo olwokuba bye twali twazamu emigabo nga tulinawo omusa Enkwezenge. Kyali badde nga kirunyusa okumanyi kampani gye nnyingira ebigendo byo biri ki kampani gye nnyingira amateeka gaayo gakomawa kampani gye nnyingira kugamba memorandamu yaabwe igamba ki funa bulungi bumala obitegeera osobola okubeera mu kintu oba takibeera Enkwezenge. kakati ate nekina akadowa kagamba keyagira zinalinga ntunda tepu nga bagaga bampa box za tepu singe nejja nentuna mu group nenzayo sente zabwe ndya kama goba kati sente bwe yagenda nga group tefunye sente nazewoleza abagagga nangamba tajja zimpe Kampala twagenda okutwe Kampala nga talina sente nampa mu kadulowa era sente mulimbama ne bangoba sente zambula ate abanga muganda wange Seruga nti twakolako show embalala kakati natuwa sente zigula amafuta natuwa sente zigula amafuta aga generator tukole drive kati show ne tusala show ya tusala ate ye najja ewange nawamba ebyo side board kukibwenda soko gula nabutwala nga tannawulira nti ekintu kyaffefe nanga akyagita kya lutaya ne olwokuba nti nalwana kifuke kume kifuke kyaffenna twakituukako obuwanguzi ntubutuukako nze ng'obuwanguzi bwange tebwali bwa sideboard kugimpambako bwali buwanguzi bwa kumuzza mutima muga nti nedda si kyange kyaffe twatuuka ekiseera nga bano abaana abajja tetulina kyakubawa kubanga ebyaliwo byonna nga tubigabanya nga ne mu ggwanika temuli kantu ng'ate g'ogamba bakukendeze ku ssente tuweeko abaana olede zamuwoomera dda teryakkiriza kukola ki kukwata ku kiki Enkwezenge. mu bantu babadde babalanga abalimba igoze abo babbi Enkwezenge. kati Haruna yayita manyi kyalibeerako omuyimbi ow'amaanyi nga bwati wa music omuntu yena asooka pakenzesebwa okufuuka ekyamaanyi ekyo Mungu yakikuleetera kati Haruna bamala okufuuka omuyimbi ow'amaanyi akubye ekitookawo kifansalira fuso ow'amaanyi byaluba zinyumye zitambudde bulungi
ndowooza muli awulira ekintu yali badde akyusibwa waali nafuuka kirala era nze kennyini yantuukiriranga naye nga ne mukama wange badde nsaba nkyusiye mugamba wembadde ndi nveewo nfuneko bwe nti oba nkole bwe nti oba mmere bwe nti neze nga yali amanyi amateeka g'ekibiina n'ebigendera byabyo nga tosobola kukyusa kintu kirimu agurimenti yaabwe kati netutuuka ngaomwana bwalaba nga ti leero nemusuubiza tujja kutuula tuteesa enkya nemusuubiza tujja kutuula yalabanga temumuwa n'atambula n'akola ki n'agenda ate nga abantu abalabi baffe batuka ekiseera nga takyaya weewo nga mayinja bamwagala naye ng'ayagala nnyo alabye nga n'abaana bali nga nabo weebali era nga nabo abaagala kyenkali naye ng'ate ffe tetusobola bakuuma nga tubawadde ki sente nolwekyo baatandikanga okutegeka ebivulu byabwe n'otuuka nti ndi Mbalala naye n'omwana alina ekiki e Masaka netandika okututaataganya ate bwe yalabanga nti kyategesa abantu bamukkiririzaamu nga yeekutula ng'atandikira ddala ekiki ekyo nno kibadde kitunafuyizza nnyo. Olina okumanya nti kampani eri ligo y'amateeka muntu atambula mu mateeka talinga ate yo tekyuka telinga ffe ate nti leero nakaabibwe nti ate leero nedda yo kyekyo nti ettaka lyayo bwebanga wagibye ekutwala mu kooti yo nga yo ate ebeerawo tefa bano basubscribers betu abatandikawo bwe bafa bonna era kampani yeekola ki esigalawo